والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازله لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصلوا الآيات لقوم يعلمون. إلا بثم إلا عشرة. timugeza kwogera myaka mingi mugambe mwamala emyaka 10 gimala batubale 10 lyokalimala si myaka naku 10 illa 10 naku 10 lumubiri 3 nenga ayogera aweeyo ansa nti nawangala mu nsi ennaku 10 mwe muli ow'enkaaga, mwe muli ow'ekinaana, mwe muli owaana, mwe muli owasatu, naye agamba bwe twogerayo omwaka tufudde twogereyo ennaku 10. Allah agamba nti wonna balyogeranga obwamu okuteesaganya okulimba. Nahnu a'lamu bima yaqulun, bye boogera byonna mbimanyi era tubimanyi bulungi. Nga bwobeeraawo nga olowooza nti kamera tendaba naye nga kamera ekulaba. Allah agamba nahnu a'lamu bima yaqulun. Bano abateesa okuwaayo ennaku 10 obukumi mu myaka 3, ennaku 10 obukumi ku yawangaala enkaaga, ennaku 10 obukumi ku yawangaala emyaka 4, mmanyi bulungi emyaka gye baamala. Aya yenyini egamba nti wabeeyo ate gurupu endala eteese. Temwategedde abo boogedde ennaku 10 naye banaamalako. Allah n'ababala ennaku 10 lunaku ku lunaku banaayita waawo. Ffe tetwogera nnaku 10 illa yauma. Mwenna bwe mutuuka wali ku road block ffenna twogere nti mu duniya nze namalayo olunaku olwo. Surati Taha aya 14:15. Allah agamba nti n'abalyogera ennaku 10 walibaayo gurupu ega nti nga beetadde ku kazito. Ennaku 10 banaaziyitako nga bazibabuuzizza. idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yauma. Wamma ffe twogereyo olunaku lutya lumu batubale olwo. bwe tugenda mu surati Rum aya 5:5 Allah atugamba nti wa yauma taqumu saa, olunaku lw'enkya Allah bw'aliba alutuusizza lwe twogerako olw'enkya. Wa yaumu taqumu saa yuqsimu lmujrimuna ma labithu ghaira saa. Gurupu eyokusatu ega nti aboogedde olunaku banaayitawo kweri bakubale ennaku essaawa 24 ku katimba onaayitawaawo. Wamma ffe sitwogerayo olunaku lunene tugambe nti twamala mu duniya essaawa etya batubale essaawa emu yokka. Twakavaamu gurupu 3. Tusaba Allah tutaase tubeere kubeera mu gurupu ezo 3. Gurupu esooka yeeganye emyaka gye yamala mu nsi aga twamalamu ennaku 10 batubale ezo. Gurupu eyokubiri ega nti n'ab'ennaku 10 muyinza obutayita katimba twogere olunaku lutya lumu lwokka. Gurupu eyokusatu ega nti n'olunaku lunene okubala essaawa 24 oyinza obutayita ku road block twogereyo essaawa emu yokka. Okwewala ebizibu ebyo Allah kwe kutugamba mu aya gye nasoose okugamba okubasomera. Allah kyatutegeeza ti wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Nti omuntu ategeere nti alina akasero mu bulago
koteekamu emirimu gyo gijjo toterekeramu mulala. Buli muntu alina kake kateekamu. Teri ayenda n'ateekamu ka munne, teri asaddaaka n'ateekamu ka munne. Buli muntu alina akasero koteekamu emirimu gyo nga bw'ogenda mu supermarket n'otola sabbuuni mu kasero, sukaali mu kasero, muceere mu kasero, butto mu kasero. N'omanye sente ze nnina kantwale bino n'olumba ku kawunta ne bakukuba toto mitwalo 3, mitwalo 4, mitwalo 7. Allah kyatutegeeza nti naawe olina akasero koteekamu emirimu wano ku duniya emirungi n'emibi. Wa nukhriju lahu yawma alqiyama, olindiridde genda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bajjeyo akasero ako oteekega gumugumu ku kawunta. Nga bajja ennyama ne bagiteeka wano kompyuta nega nti yakakaaga, ne bajja sabbuuni ne bamuteeka wano. Naawe olindiridde, nange nindiridde, buli muntu alindiridde olunaku lw'ogenda okujjayo bye wateeka mu kasero babale kimu kimu. Ojjeyo obwenzi obukube ku mmeeza, ojjeyo kiwabba okiteeke ku mmeeza, ojjeyo guwaroga bakikube ku mmeeza, ojjeyo swala bagikube ku mmeeza. Allah agamba wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Toteevwamu, birwevwamu. Allah ategeeza nti egenda kumala okutegeera wajolaga, olaga mu muliro oba ogenda mu jjana. Ye aya gye mbagambe nti twagala okwejjukanyako olwaleero Allah gyatugambye waj'alna al-layla wan-nahara, nakola emisana n'ekiro ayatayn, nga waliwo obubonero bubiri. Waj'alna ayata al-layli waj'alna ayata an-nahari mubsira, nenkola ekiro nenkola emisana, ng'emisana we muba munoonyeza riziki. Alima agenda alime, asuubula asuubule, akola emirimu gy'akola emirimu gye. Walitaalamu adada sirina walhisaab, osobole okumala emyaka. Allah gye yakakuwangaaza n'akawangaala emyaka emeka. Tugibala tutya? Obusiraamu bututegeeza nti omusiraamu wange ng'oyo oba ono oba oli tanavunaanibwa swala, tibamuvunaana hijja, tibamuvunaana kisiibo. Naye kasita ofuna akabonero ak'obukulu, oli muvubuka musajja oba oli muwala, kasita ofuna akabonero ak'obukulu niweeroterera n'oyingira mu bantu abakulu, manya nti gwe mwaka ogusoose Katonda gwasooka okukubanja. Kyetugamba kyekiriwa nti omuntu w'emyaka 35, for example, jjako emyaka 15 tugibale nti wali okyali muto, kuba mulimu afuna akabonero ako nga wa myaka 14, mulimu agibala 13, wa myaka 15. Kati fe katutwale ekifaananyi kya myaka 15. Ku myaka 35 jjake 15 gye walinga mukoddomi wange ono tannabangibwa swala, osigazeewo balansi. Balansi tusigazawo emyaka 20, tusookere ku swala. Musiraamu ova wano ng'otegeddemu olowooza Katonda akubanja mmeka? Tulina eswala 5, tulina subuhi ey'essaawa 11 n'eddakiika ezigwamu ez'okumakya, tulina dhuhuri ey'essaawa 7, tulina asiri gye tuva okusaala ey'essaawa 10, tulina magharibi gye tugenda okuzzaako ey'essaawa 1, tulina isha ey'essaawa 2 ez'ekiro. Swala 5. Musiraamu ali wano
omwami n'omukyala wali ofunyeyo ka time n'okwatamu ekkalaamu n'obalamu eswala zebakubanja omwezi nga zene ennaku z'omwezi 3 tuzijjeeko katubale ekibalo kimu ekinaatwanguyira eswala 5 buli lunaku mbagambe subuhi dhuhuri asiri magharibi ishai olunaku 5 ennaku 30 ziba 115 koti nga bulungi oddeeko obale Allah yakulalika yandalika yatulalika ffenna abantu okusaala eswala 5 eza buli lunaku 5 emirundi 3 gwe mwezi ogumu Allah aba akubanja abammanja abanja gwe abanja mukazi wo abanja taatawo abanja sengaawo abanja mugandawo abanja jajjaawo abanja mutabanyi wo eswala 115 mu mwezi ennaku 3 okujjako abakyala ziyinza obutaweramu katono olw'ensonga nti balina nnaku ezaabwe ze baba tibasaala naye gwe atalina excuse akubanja eswala 15 mwezi gumu nnaku 3 emyezi 12 gwe mwaka essaawa ono tuli mwezi gwa Novemba ebalewo Desemba 23 tuguvuunike bwe gubanga omwezi ogumu Allah akubanja Allah mmanja Allah atubanja ffenna eswala 15 mu mwezi emyezi 12 musiraamu obanjibwa eswala 108 buli mwaka gwoteeka wali 222 bammanja bakubanja bakyakubanja 108 2223 bakubanja bammanja batubanja 108 224 oguddako bajja kubanja bajja kummanja bajja tubanja ffenna abanaaba abalamu 108 walqamara nuura waqaddarahu manazila litalamu adada as-sinina walhisab Allah okwakisa enjuba Allah okwakisa omwezi yagenda mukukola bintu bibiri onoonyezeemu riziki obale n'emyaka gy'olina obale n'emirimu gy'okoleddemu tugambye nti eswala 5 olunaku omwezi eswala 115 omwaka gumu swala 108 oli gwe twabaliddeko w'emyaka 3 mu 5 twajjeeko 15 egy'obuto ne tusigazaawo balansi emyaka 20 bwebanga eswala mu mwaka bakubanja bammanja eswala 108 emirundi emyaka 10 ogwo omutwalo gumu mu 8 n'emyaka 10 omutwalo gumu mu 8 zibaamu mmeka Allah akubanja emitwalo 3 egy'eswala sija sente sija kasooli emitwalo 3 mu 6 Allah kyatugamba mu Quran nti litalamu adada as-sinin tandika okwate calculator obale emyaka gye waakamala walhisaba n'emirimu gye waakakoleramu ow'emyaka 35 kyekifaananyi kye twatambuliddeko abatandise nange bamubanja emitwalo egy'eswala emitwalo 3 mu 6 ampuliriza weebuuzeemu weewe ansa mu butuufu bwembanga mpeza emyaka egyo 3 mu 6 njekakasa nzirina yo omukyalo owange gwe nnina eka Mastura Fatuma Mariyamu ani mu butuufu ensaala gyasaalamu gye mulabamu awaka awezaako omutwalo alinako 2 alinako 15 alina 0 taata
taata bamwe tochi wewe ansa nze nsala alhamdulillah naye taata ku mitwalo 3 mwaka kaaga awezaako 3 aweze 3 kitundu musaze zonna alabika azirina ayinako 10 maama ayimiridde atya kwa Katonda tutegeezezza nti lunuwa mu nnyindo wa kulla insanin buli muntu yenna alzamnahu ta'irahu fi unuqihi buli muntu alina akasero ke mu bulago eswala zino emitwalo egyo bajagala bwabanga ow'emyaka 3 mu 5 bamubanja emitwalo egisuka mu 3 mwaka kaaga ow'ataano naawe tandikiraawo omanye omuwendo nze nkuwadde formula n'ow'emyaka 25 naawe ejjako egy'obuto okubaganye mu gy'olinawo nkugambye balabwoti nti buli lunaku eswala 5 Allah zanjagaza ennaku 30 swala 115 Allah kyakwagaza buli nnaku 3 emyezi 12 Allah akwagaza eswala 108 kati kubaganya mu myaka gyolina mu dduwa Allah muzaana wa Allah kubaganya mu myaka gyolina ng'omaze okujjako egy'obute 13 oba 14 gye walinga tolina magezi gabanjibwa swala balansi ojja funa weka ansa nti Mungu nno bwantwalira wano ammanjayo 8 Mungu bwantwalira wano okusinza ku myaka ammanja eswala 1,000 naye ninawo mmeka nguweza webaze Mungu toto bwebanga tekwatagana na ansa gy'onaafuna tandikirawo please olebenga toyitibwako swala oba oliawo Katonda nakusangulako 2 ebikadde n'otandika 223 nakubala wano mpaka mu maaso naye nga si bya musaago Allah atutegeezezza nti ku lunaku lwa qiyama wa nahshuru lmujrimin yauma idhin zurqa si bya muzannyo muganda wange si bya kuliisa mpiso si bya lusaago agangenda kuzuukiza abantu abateefaako ng'amaaso gabatwakadde gakyusiza ne kala yatakhafatuna bainahum batandise okwekuba obwama banaye ku road block tunayitawo bannange ku lubengo tunayitawo bannange ku mizaani tunayitawo kyetuba tukola mugambe nti timwawangala mu duniya illa 10 tuweeyo ansa nti twawangala ennaku jasi zaali 10 zoba otulala ayi Katonda tubale ennaku 10 fe mu nsi twamalamu jasi ennaku 10 ne tuvaamu Allah kyava atuwa amagezi nti abe 10 bagenda kubeerayo naye nga ansanfu Allah aga nti nahnu a'lamu bima yaquluna bannimba ni ate nze nsinga okumanya nti bagenda kulimba gurupu ey'okubiri ati abo abawadde ennaku 10 nazo nnyingi bayinza obutayita katimba wali fe tusale illa bitum illa yauma fe twogere olunaku twamala mu nsi olunaku lutya lumu Allah atugambye nti gurupu ey'okutu egambe nti n'olunaku lunene Allah okubala essaawa 24 tuyinza obutayita katimba aga nti yauma taqumu saa yuqsimu lmujrim baligenda kwaguuka amaaso balayire wallahi ma labithu illa saa fe twamala mu duniya essaawa emu Allah kwe kutulabula twesalira amagezi nga tukyalina chansi kwe kutugamba gye aya gyenjagadde twejjukanyeko olwaleero Allah tugamba atya waj'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl waj'alna ayata an-nahar omusana okwaka ku ansa zobadde olina gattako ey'olwaleero lwaki omwezi gwaka ne gutoniwa ne gugejja ne gugenda nga gusalika ne gusalika ne katuuka okubeera akatono ku ansa zobadde omanyi
yongerako ey'olwaleero eri mu surati Isra. Allah atugambye litabtagu fadlan min rabbikum, omusana okwaka onoonye riziki, agenda okusubula, atunda engatto, atunda amajaani, atunda engoye, akuba buloka, agenda okuvuba, avuga emmotoka, omuzimbi. Litabtagu fadlan min rabbikum, onoonye riziki. Gwe mugaso gw'enjuba n'omwezi.